alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Sekito informing you of all our listeners that those who may show concern that King Faiz will be a senior secondary school found in Chinatown Council, 1 kilometer of Namtamba Road is the source of this product and the reserves or rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran Telangana by Sheikh Ismail Sulaiman Qatar. Our access in this product to remain exceptional original to us and we have a chance to take full responsibility for such. Thank you. Omugowuliza ye muganda Sekito Abdulaziz ategeeza abawuliriza baffe n'abo abanawulira nga bakwatiddwako nti omulimu gw'okuvunula Qur'an okugiza mu Uganda nga bwe guli katambi kano gwakolebwa omukadde waffe Sheikh Ismail Sulaiman Qatar okuva ku King Faiz Senior Secondary School erisangibwa Mtyana ku kilomita emu ku luguudo oludda Namutamba. Tusaba Allah akusobozesa okuwuliriza obulungi era akugase n'ebigambo bino wabula tukutegeeza nti ebyo byonna byonna osanga biwabye ku katambi kano ffe tubivunaanyizibwako wabula ng'ate tetwabigenderera era ku lw'ensonga eyo oba ku lw'ensonga y'okuwabula oyinza okututuukirira ku nnamba zino 0772-959-758 oba 0772-377-934 oba 0702-377-934 oba oyinza okunoonya okusingawo okuva mu maseeka mu kitundu abaleka nga bakusinga bakumanya webale nnyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة غافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد السورة يكتب سورة غافر وبولوسي بينزو كجيت سورة المؤمن وبولياونا من يمرر nge erinya suratu Tawl okusinziira abamanyi abatuumi b'amannya g'essuula nga bwe baba bakkaanyiza ku ssuula eyo. Allah subhanahu wa ta'ala yatandika essuula eno n'ennyukuta bbiri ensirifu ze twayita al-hurufu al-muqatta'a nga Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya ekigendererwa mu kusirisaako ennyukuta ezo. Allah yatandika ne aya egamba nti Amin. Tanzilul kitabi min Allahil azizil alim. Tanzilul kitabi, Allah subhanahu wa ta'ala yasse ekitabo kino Qur'ani min Allahi nga kiviira ddala eri Allah subhanahu wa ta'ala nga kivudde walala. Al-Azizi, Allah oyo w'amaanyi atawangulwa ku ekyo ky'aba asazeewo kibeere kirina okuba nga bw'akyagala. Al-Alim, Allah subhanahu wa ta'ala omumanyi ennyo nga talina kyeyeetaaga kubuulirwa mu biriwo byonna. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب، الله سبحانه وتعالى يمسني ومزان بكتبة كوزي. وقابل التوب، الله سبحانه وتعالى يكري زوكوينيا ويابيني يزا ندجالي. شديد العقاب، الله مجتربو وكبونيرزا إجو يابتيني يزا نافيرا كتونو نيشو غتاكيني يزا. Zipawuli, Allah yenanyini bugaggo bugazi agabira gwaba yagadde
nga bw'aba ayagadde era ekyo ky'aba ayagadde. La ilaha tewali asaanye kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa illa huwa okujjako ye. Ilaihi almasir, eri Allah subhanahu wa ta'ala yeri obuddo bwaffe oluvannyuma lw'okumaliriza ekisanja ky'obulamu bw'ensi eno. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما يجادل في آيات الله tewali omuntu yenna ayinza kuwakana nga wakanya obubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala obwo bwalina obuyitirivu obulaga amaanyi ge ne bulaga obwa Katonda bwe. Tewali ayinza kuwakanya bubonero obwo wadde tewali ayinza kuwakanya mateeka ge agali mu kitabo Qur'ani. Illa alladhina kafaru, kujjako abo abatakkiriza abasalawo okubeera nti tebajja kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala be basobola okubeera nga bawakanya obubonero obwo obulaga obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abakkiriza tebayinza kubeera nga bakuba ekifuba okuwakanya amateeka ga Allah oba obubonero obulaga obuyinza bwe. Fala yaghurruka taqallubuhum fil bilad, tekubeeranga nga kukusiriwaza okutiba kwabwe okwo kwe batiba muno mu nsi, ne babeera nga balina ebyobugagga, ne babeera nga balina abaana, emmaali, ebizimbe, amamotoka. Allah subhanahu wa ta'ala awamu n'okubeera nti bamujeemera, ate n'abeera nga mulamu bw'ensi buno abawa obulamu obweyagaza. Ekyo tekibeeranga nga kikuyigula, tekibeeranga nga kikunakuwaza ne kikusiriwaza, naawe n'ogamba nti oba nange oba oliawo kambeera omujeemu nsobole okuwangaala obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala eyo nkola yazikola asobole okubasiriwaliza ddala, basobole okubeera nga tebamutegeera, naye alyoka abavumbagatire ku ssaawa envannyuma balyoke bejjuse era bategeere nti ku nsi tebaalinako ssanyu n'akamu n'akeddagala, wabula Allah subhanahu wa ta'ala kyeyali abeetaaza kye baalina okukola. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. كذبت بالين بسدا قبلهم أباب سوكو قوم نوح قامبا تبا نوح والأحزاب من بعدهم n'ebibinja bingi nnyo ebyajja oluvannyuma lw'abantu ba Nuh, gamba ng'aba Aadi abalina nnabbi waabwe yayitibwanga Hud, baalindisa nnabbi waabwe oyo, wa Samuudu n'Abasamuud abalina nnabbi waabwe Salih, wa qawmu Luutin n'abantu ba Luut abalina nnabbi waabwe Luut alayhimu salaatu wassalaam. Abantu abo abaatusookawo bajja nga balindisa bannabbi baabwe okuviira ddala ku mulembe gw'omubaka eyasooka Nuhu alayhi salaam. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo akigamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asobole okubeera nga anywera olw'abano abamulindisizza baleke okubeera nga bamujja ku mulamwa, kubanga si yasoose okulindisibwa wabula ezeebeera nkola y'abannabbi baffe nga buli gwe tuleeta alindisibwa ku bannabbi abaakusookawo. Wahammat kullu ummatin birasulihim, baaswakiranga abo abaalinga mu kibinja ky'obujeemu ne babeera nga beesomye ne beewera okubeera nga baagala okuggyawo nnabbi waabwe oyo yabanga abatumiddwa gye bali omubaka oyo. liya'khudhuuhu, baabeeranga nga beesomye ne babeera nga baswakiira ne beewera okubeera nga baagala bamukwate, oluusi bamugobaganya ave mu kitundu oba oli awo okumukwata okumuttira ddala. ekyo embeera eyo baagituukangako. wajadalu bilbatil, ne babeera nga bawakanya amateeka ga Allah nga bayina ebisongasonga bye bayimirizaawo ebikyamu. liyudhibu bihi lhaqa, nga bagala okubeera nti ebisonga ebyo ebikyamu basaanyaawo nabyo amazima omubaka galeese okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. fa akhadtuhum, Allah agamba nabakwatangako n'amaanyi gange ne mbabonereza abo abaalinga abajeemu abataasobolanga kubeera nga bawuliriza Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. fakaifa kana iqaabi, naye mulaba kyalinga kiki ekibonerezo kyange bwe nabanga nnyize
nenyingirawo Allah subhanahu wa ta'ala mazima ddala yayinanga ekibonerezo eky'obulumi eri abantu abaali ng'abajeemu. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك نبيتشو حقت كلمة ربك تعمل الدكة كتيش جامبو الله سبحانه وتعالى مرزوه على الذين كفروا قوابا بتكيزا سنغبا ناريرا نغبا فيدي دكو بتكيزا بوابوه ikigambo kya Allah kyamala ddukka kata Allah subhanahu wa ta'ala yabawandiikako dda annahum ashabu nnar nti abo be bannannyini kubeera nga bajja kubeera mu muliro ku lunaku lw'enkya singa banaaba nga bavudde mu bulamu bw'ensi ne bafiira ku bukaafiri bwabwe nga tebeenenyezza tebabangamu okubuusabuusa nti be bannannyini kubeera mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba ago tutaasa tutte nga tuli bakkiriza. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذين يحملون العرش Allah tunyumiza abamalayika abo abasudde namulondo ye nga namulondo eyo kyekitonde ekisinga okuba ekinene Allah subhanahu wa ta'ala kwateredde. Bamalayika abazisitudde olwaleero bali bamalayika bana, naye olw'obuyitirivu bw'obuzibu obulibeera ku lunaku lw'enkomerero bagenda kubeera bamalayika 8. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atubuulira mu suratul Haqqa ng'agamba nti wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawmaidhin 8. agamba nti wayahmilu bagenda kusitula arsha rabbika arshi ya katonda wo fawqahum waggulu waabwe yawmaidhin ku lunaku olwo ng'essaawa ebadde etuuse 8 bamalayika 8. naye ng'olwaleero kimanyiddwa nti bamalayika abasitudde namulondo okutudde Allah subhanahu wa ta'ala eyo ennene. Allah subhanahu wa ta'ala gye yatutegeeza nga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubuulira nti singa oddira arshi al-kursi nga bwa Allah bwaga nti wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, kyate kursi ya Allah esinga eggulu n'ensi obugazi. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti ate singa oddira arshi n'ogigeraageranya ne kursi weesanga nga kursi ntono nnyo obanga addidde ekinusu n'okisuula mu ddungu bw'oba ogigeraageranyiza ku bugazi bwa arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. awamu n'obwaguuga bwa arshi ya Allah obutayinza kuyingira mu bwongo bwange wadde obubwo, Allah subhanahu wa ta'ala yagissaako bamalayika 4 abagisitudde olwaleero, so nga ate n'ebbali waayo waliyo bamalayika abeebulunguluddeyo. Allah subhanahu wa ta'ala wano baategeeza nti alladhina yahmiluuna al-arsha, bamalayika abo abali ku mulimu gw'okubeera nti basitudde arusha 4. waman hawlahu, bw'ogattako n'abo abali emabbali gaayo, amabbali ga arusha eyo, yusabbihuuna, bali ku mulimu gw'okutendereza amatendo ga Allah, bihamdi rabbihim, amatendo g'omulezi waabwe Allah, bali eyo mu ggulu nga batendereza. wayu'minuuna bihi, era nga katonda oyo Allah subhanahu wa ta'ala bamukkiririza ddala bulungi, era nga bamumatira nti yabatonda, era nga yabayinako obuyinza, era tebajeemera buli kyonna kyaba abalagidde, naye babeereyo nga batendereza Allah subhanahu wa ta'ala. wayastaghfiruuna lilladhina amanu, ne babeereyo nga beegayirira Allah asonyiwe abo abakkiriza abali ku nsi, nga balaajana buli kaseera nga bagamba rabbana, mulezi waffe Allah, wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, nga bagamba nti wabunyisa ku buli kintu kyonna, okubeera nti kyafuna mu kusaasira kwo omugabo gwakyo, wa ilman, ate n'obeera nga okimanyi bulungi, tewali kiweetaaga kubeera nti obuulirwa nti kino kiri mu kifo gundi. faghfir lilladhina taabu, kale nga bw'olina ekisa nga ate buli kintu okimanyi, tukusaba obeere nga osonyiwa abantu abo abanaaba beenenyezza gy'oli oluvannyuma lw'okubeera nti bakusobezza. wattaba'u sabiilaka, ne babeera nga bagoberedde ekkubo lyo ettuufu oluvannyuma lw'okubeera nga babadde bawabye. waqihim adhaaba aljahim, tukusaba era obeere ng'obakingiriza ekibonerezo eky'omuliro jahim. Allah subhanahu wa ta'ala kiwategekera abo aboonoonyi.
omulimu gw'abamalayika abali ku arushi ya Allah abagisitudde n'abo abali emabbali ga arushi ya Allah etuweeyo bagisaba nga basalira abakkiriza abali ku nsi Allah abeerenga abaddiramu Allah abeerenga abasonyiwa singa babeera bayenenyeza ne babeera nga bateredde basobole okubeera nti abawonya omuliro ekibonezo ky'omuliro jahim kubanga bo bakimanyi obuzito bwakyo nga tetuyinza kukisobola. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أي الله ملزوا فيه لكن لما سنغ بسرا وأدخلهم تكسب بين جزابان توابو جنات إجنا عدن إزيزي ينجريز جندو كبير وامي ميرين بين الناكو نغتري كفر ما باجي ينجد التي وعدتهم جوابا غانسا ومن صلح وبغت سيكو نابا بديرير برونغوسي بينجرين رجنا زابوي من آبائهم بكدبابوي وأزواجهم نبكزبابوي وذرياتهم نزبجريابوي الله سبحانه وتعالى تكسباب النابرونغوسي نبكتابوي نغبرونغوفو نبكالبابوي نغبرونغوفو نابانا ببزد بزكور بنا نغبرونغوفو بينجز الجنا وبيرينغ تبانا قوازا ببيرينغ بنابري مستنيو ليرمو إنك أنت العزيز الله قوى مانيا توانغروا مكرامرا كوچوبورا مدتشينو كبيرا وغورو الحكيم الله gwatakola nsobi buli kyonna ky'oba okoze oba okikoledde mu budde obutuufu era nga kyekituufu ky'oba okoze. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقهم الله سبحانه وتعالى تكسب بيرنغو بكنجريزيرو بتاسي سيئات eriri ng'empeera y'ekibi ku lunaku lw'enkomerero obeerenga obibataasa ayi Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo bataasa ensasula embi egenda okusasulibwa abantu abakozi b'ebibi ku lunaku lw'enkomerero babeerenga ku lunaku lw'enkomerero balituuka ebibi bye baakola nga bibasonyiwa olw'okwenenya kwabwe. waman taqi sayyi'aati omuntu yenna gw'olikingiriza ebibi olunaku lw'enkomerero n'obeera ng'omusonyiye n'omuddiramu n'otamubonereza yawmaidin ku lunaku olwo n'omukolera ekigambo ekyo ekyokubeera nti omubikkiridde omusonyiye faqad rahimtahu oyo oliba omaze okumusaasira ng'amaze okuyingira awali jjanaayo. wadhalika huwa alfawzu alazimu okwo nno kugenda kuba kwesiima kunene omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwagenda okusonyiwa ebibi bye Allah subhanahu wa ta'ala n'atamubonereza kuliba kwesiima kunene. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا نيمة مدرا باتكرزا ينادون بغندا كوولي بغانغا بمزوكو ينجزي وموليرو جهنم bamalayika babagambye nti lamaktullahi obusungu Allah subhanahu wa ta'ala bwayina ku mmwe akbaru bunene nnyo min maktikum anfusakum okusinga n'obusungu bwe muyina ku myoyo gyammwe olw'okubeera nti muyingiziddwa omuliro olwaleero. lwaki Allah subhanahu wa ta'ala abayinaku essungu eddene idh tud'auna ila al-iman kubanga mwayina chansi nnene nnyo ku nsinga mukowoolebwa eri obukkiriza fatakfurun ne mugaanira ddala okubeera abakkiriza ne muwakanya Allah subhanahu wa ta'ala byayagala okukolebwa mu nsi ne mukola ebyammwe ebiri ku myoyo gyammwe. Allah subhanahu wa ta'ala abayinako obusungu bunene okusinga obusungu bwe muyina nga muyingiziddwa omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala yali wakubeera nga abasonyiwa singa mwali bakkiriza oba singa mwenenya ne mufanga Allah subhanahu wa ta'ala mumaze okumwenenyeza yali basonyiye naye engeri gye muteenenya ati ne mutakkiriza ne mubeera nga mugukubiridde ku bwonoonyi. Allah subhanahu wa ta'ala abayinako obusungu bunene n'okusinga obusungu bwe muyina nga muli mu kifo ekyo ekirabika nti kibawa ssanyu. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قالوا bagenda kuddamu bagambe abantu abali muliro nga bamaze okuwulira Allah subhanahu wa ta'ala obusungu bw'abayinako nti bunene nnyo n'okusinga bwe bayina
bagenda kugamba nti rabbana ayi allah omulezi waffe amattana sinataini watutte emirundi ebiri wa ahyaitana sinataini n'otuwa obulamu bwa mirundi ebiri jjukira nti okufa okusooka twali ku nsi kuno ne tujja tubaako ate bwe twamala okubaako allah n'atujjako oluvannyuma lw'okubeera nti twaziikwa mu ttaka ate allah subhanahu wa ta'ala n'atuleeta ne tuzaalibwa bwe twamala okuzaalibwa ne tuba balamu ne tufa ate oluvannyuma na allah n'addamu n'atuzuukiza ku lunaku lw'enkomerero ekyo byebika eby'emirundi ebiri ebiri okufa okw'emirundi ebiri n'obulamu obw'emirundi ebiri tugenda kubukkiriza mu maaso ga allah nti embeera eyo twagiyitamu fa'tarafna tukkiriza bizunubina nti twalina ebisobyo bye twakusobya fahal ila khurujin min sabil naye waliwo omukisa gwonna mwe tuyinza okubeera nga tuyita oba tulinawo ekkubo lyonna eriyinza okutujja mu muliro wano tubeere nga tusobola okuddayo eri ku nsi tukole emirimu gyoyagala. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم يتشجين كبيرا ومجريو بأنه إذا دعي الله وحده وكبانغا تسنغابا أسنزك الله يكام بوموبه ne babagamba nti mujje mubeere nga musinza allah mu bw'omu bwe nga temugaseeko kintu kirala kafartum ensonga eyo mubeera nga mugigaanira ddala temukkiriza kusinza allah kujjako nga mumusinza mumugaseeko baalubaale nga musamiriddeko wa in yushrak bihi bwe wabeerawo omukisa ogw'okubayita okugenda okusamira n'okukola shiriki ez'ebika eby'enjawulo eryo erinyiiza allah subhanahu wa ta'ala tu'minu aw mustukira mulya mukkiriza ne mubeera nga mulimu amativu ku kye mukola nti ekyo kyekijja okusobola okubayisa mu nsi nga muli mirembe awamu n'okubeera nga mukimanyi nti kinyiza allah okumugatako ekintu ekirala falhukmu lillah allah olwaleero akazeewo okubeera nti obulamuzi abutadde mu mikono gye nga yagenda okubalamula era ng'agenda kubateeka mu muliro olw'okubeera nti mwafa temwenenyezza mu shiriki ze mwakola allah yalina obulamuzi aliyo oyo wa waggulu eteriyo wa waggulu الكبير ويومنني وقروة يومننا سنغا تبنا جللا. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هو الذي يريكم آياته الله سبحانه وتعالى برقا وبنرو وإنه يتدب وبرق وبينزاوي وينزل لكم من السماء رزقا gamba nti allah subhanahu wa ta'ala agamu ku bubonero obukulu y'oyo atutonyesereza amazzi okuva mu bbanga ne gavaamu ebyokulya byaffe n'eriyimirizaawo obulamu bwaffe wano ku nsi wama yatadhakkaru naye tebayinza kwebuulirira nti ekyo allah yekka yasobola okukikola illa man yuniibu okuggyako oyo asobola okwemenya nadde eri allah subhanahu wa ta'ala ng'abadde asobezza oyo asobola okutegeera nti allah alina obubonero bungi muno obulaga obuyinza bwe kuno ku nsi ng'akabonero akamu ku bubonero obukulu kwe kutussiza amazzi okuva mu bbanga agayimiriddeko riziki ya buli kintu kyonna ebisolo binywa amazzi ne birya omuddo n'abantu bwe batyo n'ebirala n'ebiwuka n'ebinyonyi n'ebyennyanja byonna biri mu bwetaavu bw'amazzi tetulina gwe tuyinza kulaajanira nga si allah subhanahu wa ta'ala singa enkuba eba yeesirye tetulina gye tuyinza kuwaaba okuggyako gy'ali ako kabonero kakulu akalaga obuyinza bwe naye wama yatadhakkaru tewali ayinza kwebuulira n'ekyo illa man yuniibu okuggyako oyo omuntu alabika nti asobola okudda gy'ali n'ategera allah subhanahu wa ta'ala singa aba asobezza. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله مسنز الله يكا جنب mwagala okuwona ebizibu by'olunaku lw'enkya mukhlisina lahu ddiina nga mutukuliza ddala ku lw'eddiini ye nga temugitaddeemu kusamira wadde shiriki yenna wa buli kika walau kariha alkafirun wadde ng'ekintu ekyo abatakkiriza kibanyigiriza era bakisamirwa ddala tebaagala kukiwulira tebaagala kuwulira nti allah subhanahu wa ta'ala asinzibwa mu bw'omu bwe nga tewali shiriki yonna ekoleddwa abantu bonna abasinga obungi baagala nnyo ekigambo kusamira naye nga bw'obategeeza nti amazzabu tugaveemu tebakkiriza baagala okubeera nga basinza allah nga bamutaddeko ebirala allah agambye mmwe temujja kumuwona.
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. رفيع الدرجات الله يسula amadaala ne gaba ganjawulo eri abantu ng'ate ne kwakhira era agenda kusitula amadaala g'abantu gabe ganjawulo okusinziira ku nkola y'emirimu gyabwe nga bwe baagikola mu bulamu bw'ensi. zul arshi yenannyina arshi ey'ekitiibwa eyo Allah kwateredde nga yagitereerako oluvannyuma lw'okutonda eggulu n'ensi. yulqi ruuha min amrihi asindika malayika jibuliru singa abeera ayina ekiragiro kye kyabadde ayagala okubeera nga kituuka ala man yashaau min ibadeh kwoyo gw'aba alonze ng'amwagadde era amusimye mu baddu be. liyunzira yauma talaaqa abeere ng'ajja okutiisa abantu olunaku lw'ensisinkano. waliyo olunaku abantu lwe bajja okusisinkana ab'okunsi n'ab'omu ggulu. olunaku abantu lwe bajja okusisinkana emirimu gyabwe n'empeera yaagyo. abeeyisanga obulungi babeere nga basasulwa obulungi, n'abo abeeyisanga obubi basisinkana emirimu gyabwe babeere nga babeera nga basasulwa ekyo ekibasaanidde emirimu gye baakola. yauma talaqa olunaku lw'okusisinkana buli kintu ekyo kyobadde twesuubira nti ojja kukiraba okirabe. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يوم هم olunaku lwabuulu Allah lwabagamba barizuuna abantu abo bagenda kubeera nga bonna banjulwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. la yakhfa ala Allahi minhum shay'un nga tewaliiwo mubo ayinza kubeerako kye yeekwekamu nti Allah subhanahu wa ta'ala tajja kusobola kumulaba. tewali kintu muntu kyalyekwekamu kyonna n'akamu n'akeddagala si muti nti gulibeerawo osobola okwekwekamu wadde olusozi. Allah subhanahu wa ta'ala ensi yonna agenda kugifuula qa'an safsafa nga museefu oguteredde okuva eno n'eyo nga tewali kantu konna muntu kosobola kubeera nga weewogomamu nti Allah obeere ng'omwekweka. Allah era alyoka atubuuza oluvannyuma lw'okubeera nti tutoyedde mu maaso ge. limani lmulku lyawma mulowooza obufuzi ku lunaku olwaleero we tuli ani ayina ebisaanizo eby'obufuzi bw'olunaku lwaleero. tugenda kuddamu ffenna nti lillahi lwahidi lqahar. obufuzi wano we tuli bwa Allah oyo omu omukasi akakendeera omuntu gy'atayagala n'agimuteekako nga ye bw'aba ayagadde. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اليوم olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala nga tumaze okukakasa nti ye mufuzi yekka tugiza tegeeza nti kugenda kusasulibwa kullu nafsin buli mwoyo bima kasabati okusinziira ku ebyo bye gwakola nga buli mu bulamu bw'ensi. la zulma alyawma Allah alangirire nti wano olwaleero tewaliwo buli az'amaanyi bwonna bugenda kukolebwa eri muntu yenna. inna allaha sari'u lhisab Allah ate mu kubala mwangu nnyo ebintu ebyo tebigenda kumutwalira budde yadde nga gw'olaba nti abantu balibeera bangi nga mwe muli n'amajinni n'abantu ne bamalayika. Allah subhanahu wa ta'ala tekirimutwalira budde. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأنذرهم الله agamba nti mubatiisa abantu. omubaka oyo gw'aba asazeewo okulonda n'amuteerako obubaka n'amuteekako obubaka abeere ng'abutuusa eri abantu nga buyita mu Jibriilu. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti wa anzirhum genda otiisa abantu yawma al azifa olunaku olulabika nti lukubye kalibu. idhil qulubu kubanga emitima mu kaseera ako ng'olunaku lumaze okutuuka emitima gy'abantu giribeerawa. ladal hanajira gigenda kubeera nga gyonna giri mu bulage eno mu malookooli. emitima gy'abantu gigenda kubeera nga gyewanise giri eno mu malookooli. kaazimiina nga banyiikaavu. ma lidhalimina min hamimin
nga tebalina abaali azamaanya amateeka ga Allah wa mukwano yenna wala shafi'in tewagenda kubeerawo abateerayo kabega abawolereze yuta'un omuwolereze oyo aliwulirwa nti asaanidde okuwolereza omuntu yenna yali omujeemu tewalibeera mukwano ku lunaku olwo buli muntu agenda kubeera nga Allah bw'agamba likulli imri'in minhum buli muntu mu bantu abalibeera ku lunaku olwo yawmaidin sha'nu yughnih ku lunaku olwo alibeera mu mbeera ng'emumala nga bw'atugamba nti omwana alidduka yawma yafirru almar'u min akhihi omuntu agenda kudduka ku muganda we adduke ku kitaawe ne nnyina adduke ku mukazi we nga buli muntu ali bize mu ngeri emumala anoonya butya bw'ataassa omwoyo gwe gubeere nga guva mu buzibu bw'olunaku olwo naye ng'emirimu gye yakola gye gyokka ekiyinza okumununula Allah alangiridde obulyaza amaanyi tewali يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله سبحانه وتعالى يعلم ومن برونجي خائنة الأعين إن كويزي كماسو الله من برونجي obukumpanya bw'eriiso singa omuntu oba toyogedde naye n'obeera ng'okozesezza obubonero obuli ku liiso lyo Allah akitegeera bulungi ekyo ky'oba oyogezza obubonero obuli ku liiso lyo akitegeera yadde nga toyogedde wama tukhfi sudur ekyo kyokka n'ebyo ebiri mu bifuba byaffe nga tetunnabifulumya wabweru Allah abimanyi subhanahu wa ta'ala والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير والله يقضي بالحق الله يجيب أبارا مرايا مرابوين كنيا وكسلوا وكوكو بلنسونغا كبا مزما والذين ينايابوا يدعون من دونه أبو بغسبا نبابا سنزات الله سبحانه وتعالى لا يقضون بشيء كوالي كانتنا كمنا كدقل كبسورا كبيرا غبارا مرانك بكرونامو إن الله هو السميع البصير الله سبحانه وتعالى yoyawuliranga tewali kyeyetaaga kubeera nti omubagulizaako akiwulire albasiru yoyalabe nnyo tewali kyeyetaaga kulagibwa nti nakino kirabe olw'okuba abadde takirabye okulaba kwe kuyitirivu nnyo n'okuwulira kwe kuyitirivu nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atumanyi bulungi أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق أولم يسيروا في الأرض abantu tebasobodde kufuna mukisa gutambula mu nsi eno oyinza okutambula olwaleero ng'otambuza obwongo okusinziira mu kumanya kwo okusoma bw'oba omanyi n'osoma ku byafaayo okwo kutambuza bwongo n'omutwe n'amagezi n'osobola okumanya ebyaliwo n'ebiriwo n'ebijja okubaawo abantu tebasobodde kufuna mukisa gutambula fayanduru basobola okubeera nga batunula n'amaaso gaabwe balabe kaifa kana aqibatu alladhina yabanga etya enkomerero yaabo kanu min qablihim abaaliwo olubereberye nga bo tebannabeerawo bano abaliwo olwaleero Allah abagamba nti kanu abasajja bali abo abasookawo baaliwo nga bali batya hum ashadda minhum quwwatan nga be basinga bano amaanyi mu mibiri Allah yali yabakola nga bantu balamu era n'olwaleero naffe tuwa obujulizi nti be twasangawo bajjajjaffe baali balamu okusinga ffe wadde nga ffe tuli bajeemu okusinga bo gwe mulembe ogusazeewo okubeera ng'omusajja ayagala musajja munne bannaffe abalina amaanyi amangi kye bataakola Allah subhanahu wa ta'ala amagezi gaffe awamu n'obutono n'amaanyi obunafu bw'emibiri gyaffe tusazeewo okubeera abajeemu n'amagezi gaffe ne gabeera nga galinga ag'ebisolo kumpi n'ebisolo tebiyinza kukola kikolwa muntu wa leero kyabeera nga apulaninga okukola Allah subhanahu wa ta'ala agambye abantu abo baali b'amaanyi nnyo okutusinga wa atharan fil ardi ne mu nsi muno balina obuwuufu bwe baalekawo obulaga nti baali b'amaanyi abasajja abo balina ebintu bye baaleka ku nsi kuno nga babikoze yadde bo baagenda ne bisigalawo naye byasigala biraga nti abasajja baali basajja
faakhadhahumullah abaamanyi bwe batyo abalina bye baaleka ebinene nga gwe tolina nti oyinza kuleka ku nsi oluvannyuma lw'emyaka 10 ekiraga nti waliko Allah alaga atugamba nti yabakwatako n'ababonereza bidhunubihim amalwa amazambi gaabwe ge baakola agamunyiza wama kana lahum min allahi min waq naye tebaalinayo n'omu n'ow'eddagala nga Allah amaze okunyiiga asobola kubeera ng'abaterayo akabe g'abawonye. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ذلك إليو الله بسجانبه قوي بيالي بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات byali bwebityo Allah n'ababonereza lwaki olw'okuba nti abatume baabwe baabajjiranga nga babaleetedde obujulizi obunnyonnyola nti ddala bavudde eri Allah fakafaru ne bawakanya amateeka ga Allah n'ababaka ne baagala okubatta fa akhadhahumullah Allah n'alyoka abakwatako n'ababonereza olubonerezo olwannamaddala olujja okufiirako abaliddawo okubeera nga beebuulirira innahu qawiyyun Allah subhanahu wa ta'ala ayina amaanyi agatayinaayina shadidu al-iqaabi ate muyitirivu wa kubonereza singa abasazeewo okubonereza era bw'obanga omanye ebyafaayo osobola okulaba Allah bw'azze abonereza abantu mu nsi muno abafuzi abaali ab'amaanyi muno mu Afirika ne mu nsi endala butya Allah bw'azze abakwatako nga bataddeko ekibonerezo kye. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسلنا موسى Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeza nti mazima ddala ffe twatuma Musa biayatina ne tumuwa amateeka gaffe ne tumuwa ebyamagero byaffe abeere ng'abitwala eri Firaawo ne kabineeti ye wa sultaanin mubiin ne tubeera nga tumuwa n'ensonga ezannamaddala ezirikkiriye ezinnyonnyola nti avudde eri Allah subhanahu wa ta'ala naye katuwulire ebyaddirira ddala abantu be baamutumamu baayanukula batya bakkiriza oba tebakkiriza. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. إلى فرعون twagamba Musa ngali ne muganda we Haruna bagende ewa Firaawo yali yeeyise Allah obudde obwo ng'agambye abantu be nti ma alimtu lakum min ilahin ghayri sibamanyiriddeeyo katonda ali waggulu wange mulala yenna. Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekyamunyiza ennyo nga Firaawo atuuse okusaalingira mu nsalo za Allah kumpi n'okumuyitako n'agamba Musa ne Haruna bagende eri Firaawo oyo wa Haamaana ne katikkiro baminisita we eyali ayitibwa Haamaana wa Qaaruuna n'omugagga eyali mu gavumenti eyo eyali ssaabagagga w'omulembe ogwo eyali ayitibwa Qaaruun. Wantu tulina okwegendereza mu Busiraamu erinnya lya Qaaruun ng'okozesezza qa si lulungi kubeera ng'oliyita omuntu kubanga erinnya eryo ligwa mu layini kumpi n'erya Firaawo kye kimu yali musajja mwonoonyi so nga Haaruun ng'okozesezza ennyukuta eya ha lyerinnya ettuufu kubanga oyo yali muganda wa Nabbi Musa alayhi salaam gwe baamutuma naye okugenda eri Firaawo. Faqaalu ne bagamba oluvannyuma lw'okubeera nga babategeezezza obukulu bwa Allah abantu abo abaali bakirimaanyi mu bwonoonefu oli yali yayonooneka olw'obugagga Allah bwe yamuwa obungi nga Allah bw'agamba kalla innal insaana la yatgha mazima ddala omuntu ayitirira okubula n'abooga n'okubooga mu bubuze arra'ahu staghna bw'alaba nti akyalina gwe yeeguya agagga wadde buli kimu bw'akirowooza bwe kitambula omuntu oyo abula n'asukka. Abasajja abo Allah atugamba nti nno baagamba nabbi waabwe faqaalu saahirun kadhaab nabbi waabwe baamutemerera ekigambo ekinene nti omusajja ono mulogo ddala ate mukulimba muyitirivu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo n'abeera nga nabbi we bw'atumye Musa alayhi salaamu eri Firaawo naye abasajja be bwe batyo be baanukudde nabbi Muhammad bamunyumiza ebintu ebyo sallallahu alaihi wasallama abeere mugumu eri abo abakafiiri abali mu Makka abamujeenedde nti si gwosoose ne banno bwe batyo byerizibu bye baayitamu asobola okunywera. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه
واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فلما جاءهم بالحق بيامروا كجا النبي موسى غابريت الدابان توابا مزما من عندنا قال قبجتولي الله سبحانه وتعالى يليم ويليام غيرو ngabwatekawo omuggo gwe ku ttaka gufuuka omuggo so ng'ate bw'ajjayo omukono gwe n'agujja mu kimeeme kino ekibeera wano mu kifuba ng'abadde agusoboddeyo n'abeera ng'agulaza abantu ng'abantu basobola okugulaba bwe gwakaayakana nga kyamagero Allah subhanahu wa ta'ala kyeyamuwa n'ebyamagero ebirala. Qaalu ne bagamba oluvannyuma lw'okubeera nga Musa abafuukidde ekizibu abasomesa ebigambo ebikontana n'ebyo bye bakkiririzaamu kubanga aleese mubo enzikiriza egamba nti waliyo Allah atali Firaawo ate nga Firaawo yabakakasa dda n'abatuulako n'abaguza endowooza ye nti ye Katonda asembayo. Kati baalina okutuula mu lukiiko olwa paaliyamenti enkulu bateese ku nsonga ez'obyobutebenkevu mu ggwanga kubanga Musa aleese ekigenda okutabangula ensi. Paaliyamenti bw'etuula neeyisa n'egamba nti uktulu abnaa alladhiina aamanuu ma'ahu nti tuyina okutta abaana abaabakkiriza omusajja oyo Musa, abaana baabwe abalenzi mubatte olw'okutya nti bayinza okuvaamu ate era ekizibu ekifaanagana n'ekyo kyatuleetedde. Wastahyu nisaahum, abaana baabwe abawala mubalekeewo bo nga balamu oba bajja kusobola okutuweereza nga ba house girl n'okusobola okubeera nga batukolera emirimu. Wama kaidu lkafiriina, naye tezaali enkwe z'abatakkiriza mu budde obwo ze baali bayiiya okukola illa fi dalaalin, okuggyako nga zaali mu bubuze amakulu nti zaagwa butaka tezasobola kuyitamu nga bwe baali bazaagala. Baapulaaninganga nga ne Allah apulaaninga, naye Allah nga bwali wa waggulu ebyo bye birina okuyitamu eby'abantu tebirina kubeera nga bisinga amaanyi ebya Allah subhanahu wa ta'ala. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال فرعون ayogera ng'ali mu paaliyamenti atudde ng'omukulu ebigambo byo by'okwerinda mu nsi bimaze okutabanguka oluvannyuma lw'okujja kwa Musa. Musa ng'asomesa nti eriyo Allah ali waggulu wa Firaawo kitonde era ekijja okufa waddewo omuntu omulala. Firaawo agenda okuwulira ng'enjigiriza eyo yeetaaga paaliyamenti egituleka esobola okutebenkeza ebyokwerinda mu ggwanga. Qala Firawuna, Firaawo n'agamba zaruni, mundeke omulimu gwe ŋŋenda okukola. Aqtulu Musa, gwe ŋŋenda kugubataasa ogw'okutta Musa mugundekere ekyo ng'ekyange ng'omukulu kubanga aleese ekigambo kikulu ekikontana n'omukulu nze ŋŋenda okumwomamu omutwe. Waliyad'u rabbahu, bw'aba akakasa nti waliyo Katonda wali waggulu wange njagala amuyite ndaba oba asobola okumuntasaako. Inni akhaafu, nze Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Firaawo agamba ekigenda okunzisa omusajja ono ne bw'anaalaajanira Katonda we atasobola kubeera nga anneŋŋanga olw'amaanyi ge nnyina n'amagye. Agamba nti ekinkozesa ekyo olw'okutta Musa, inni akhaafu an yubaddila diinakum, nina okutya nti Firaawo, nina okutya nti Musa alayhi salaam singa anaabazze n'asomesa wano nga tetumusinga bukyali ayinza okukyusa eddiini yammwe ey'ennono ebadde ekkiririza mu nze nti nze Katonda wammwe nga tutebenkedde tewaliiwo mbeera yonna etiisa. Awo obassa ekyo bw'anaaba tabakyusizza ddiini yammwe na ndowooza zammwe. Ayudhira fil ardi alfasad, ayinza okubeera nti asaasaanya n'ayolesa mu nsi wano obutali butebenkevu, ensi n'egwamu obuzibu, n'egwamu obwonoonefu, n'egwamu okuttiŋŋana, n'egwamu entalo. Awali entalo wabeerawo enjala, wabeerawo okuyiwa omusaayi, wabeerawo okuwamba ebintu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yali endaba ya Firaawo ng'agamba nti either ayinza okubajjako eddiini yammwe ne mubeera nga mukyuse ne musinza ekitali nze, oba si ekyo Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta embeera
omusajja ono n'atuviirako ensi okutabanguka n'ebeeramu obwonoonyi obw'ekitya eky'ekitalo so ng'ebadde etebenkedde okumala ebbanga nga nze abafuga nga katonda wammwe. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى yagamba oluvannyuma lw'okubeera nga naye awulidde ebimuteesebwako mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, omukulu yagenda okuwoma omutwe mu kumuggyawo, abasigaddewo bagenda kubeera nga bakola omulimu gwa kutulugunya baana baabali abagoberezi ba Musa, abalenzi battibwe abawala balekebwe nga bakozesebwa obuddu. Waqaala Musa yagamba oluvannyuma lw'okubeera nti ebintu byonna bitegedde, inni uztu birabbi, nze neewogomye eri katonda wange yagenda okuntaasa enswe zammwe, wa rabbikum, ate mbakakasa si katonda wange nzekka wabulirayi mulezi wammwe, yajja okuntaasa min kulli mutakabbirin, buli yenna kiwaji yeetwala nti w'amaanyi wa waggulu eyeekulunkaliza mu nsi muno, la yu'min biyawmi lhisaabi, omuntu oyo awangaala nga mutakabbiru ku nsi nga atetakkiriza nti eriyo olunaku lw'okubalibwa buli muntu asasulibwe ekyo kye yakolerera. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Parliament ebeetudde Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ekkumi nga bwe litakyawa muntu omu. Waqaala rajulun mu'minun, ne wavaayo omusajja eyali omukkiriza ng'ali mu famire mu layini ya musaayi gwa Firaawo. Omusajja oyo batugamba yali ayitibwa Sham'an ibn ammi Firaun, yali mutabani wa taata omuto wa Firaawo, yali mu parliamenti yali etudde, era kubanga be baali mu kintu obudde obwo nga ye layini eriteekwa okuba mu parliamenti, naye ekkumi bwe litakyawa omwo omusajja oyo yali yamatira dde ebigambo bya Musa, wadde nga yali asirikise nga tayolesanga bukkiriza bwe, naye bw'amala okuwulira nti Musa parliamenti emaze okusalawo nti omukulu yagenda okumwettira, ate abantu abalala basigale nga batta abaana abakkiriza Musa alayhi salam, n'awulira nga waatudde kimuyitiriddeko. Waqaala rajulun mu'minun, omusajja oyo omukkiriza Sham'an n'avaamu ebigambo ebyalaga nti yali ajjudde iman min ali Firawuna. Allah atunyumiza nti yalimu musaayi gwa Firaawo nga wa famire ya Firaawo eyali ebuutikiddeko famire ya Firaawo parliamenti y'obudde obwo. Yaktumu imaanahu, yali yakwekadde obukkiriza bwe nga tabwolesanga eri bantu bonna, naye ng'obudde butuuse oluvannyuma lw'okubeera nti kimuyitiriddeko ekisaliddwawo. N'ayogera ebigambo bino ng'afunye omukisa okuyimirira okwogera mu parliamenti eyo. Ataktuluuna rajulan, musazeewo okuyisa etteeka tutta omusajja, nga naddala omukulu gw'osazeewo tta omuntu oyo, ng'ensonga emulangibwa an yaquula rabbiya Allah, olw'okubeera nti abagambye omulezi wange ye Allah. Ekyo kissa omuntu. Wakad jaa'akum bilbayinaati min rabbikum, nga ddala mu butuufu nammwe mukikakasa abaleetedde ebyamagero erimulaga nti avudde eri Allah omulezi wammwe, nammwe mubirabyeko n'amaaso gammwe, mwenna mutegeera, mulina amagezi, mumaze okulaba nti omusajja kyayogera ddala mu butuufu obuyinza abujja eri Allah omulezi wammwe. Wa iyaku kaadiban, singa omusajja mu butuufu tukakasa nti mulimba, fa alayhi kazibuhu, tumulekera obulimba bwe abeere ng'awangaala nabwo mpaka lw'anaafa. Wa iyaku sadiqan, naye singa abeera ng'omusajja g'atubuulira ge mazima, yusibukum ba'da alladhi ya'idukum, mulinde emisiiba ku ebyo by'abalaganyisizza nti bwe mutakkirize gijja kujja gye bagwire. Inna Allaha la yahdi, Allah tasobola kuluŋŋamya, n'abeera ng'ajja kumalako man huwa, oyo yenna alabika nti musrifun, mwonoonyi, ayise we yandikomye nga Firaawo, kazaabun, bulijjo atulimba nti ye Katonda nga tekali.
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ya qawmi bantu bange musajja agenda mu maaso ng'akyafunye omukisa ogwogera mu paaliyamenti esiriikiridde nga buli omu awuniikiridde yamwegesa amaaso n'abagamba lakumul mulku lyawma olwaleero mmwe muli mu kintu abafuga abalina obufuzi zahirina fil ardi mu nsi mmwe muli abakukunavu mmwe mulina ku nsimbi mmwe mulina ku kigambo ekiwulirwa bezibeera mulembe guno oyinza okugamba nti amannya gammwe geegalabikako mu mpapula z'amawulire begubeera mulembe guno oyinza okugamba geegalabikako ku ntimbe za tv mmwe muli mu kintu olwaleero mu nsi abakukunavu naye mbajjukiza nti faman yansuruna ani ayinza okututaata min ba'si llahi singa allah aba atunyiigidde n'aleeta ekibonerezo kye enjaana singa allah subhanahu wa ta'ala atazeewo obusungu bwe bubeere nga bujja gye tuli olw'okuyisa obubi abantu be qaala firawunu amusala ekirimi n'amugamba nti seruganda by'oyogera tubiwuliriza gy'olaga tulabayo ne gy'ovudde naye nze wuliriza nga ntegeeza paaliyamenti ma uriikum siina kyembalaga nti kiri illa ma ara okuggyako kyendaba nga kyekirungi ekyo kyembasalirawo ekyokutta omusajja kyekirungi enseereke kutabanguka ekyokunsinza mubadde mukiraba nga tutambula bulungi kyembalaga kyekyo kye tulina okunywererako omusajja aliko okubajja ku ddiini yammwe yennono nga bwe mubadde wama ahdiikum illa sabila rrashade sirowooza nti mbavuga mbazza mu kkubo by'okugjaku okubatwala mu kkubo ery'obuluŋŋamu ekyo mwali badde nga seruganda okitegeera leka kuwabya lukiiko na paaliyamenti kugivuga ng'ogizza ku sayidi ntamu فقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب وقال الذي آمن omusajja oyo ng'amaze okuwulira ebigambo by'omukulu omukkiriza oli gwe twogerako eyali akkiriza Musa alayhi ssalaamu afuna omukisa ogudda mu mukulu ng'ayogera naye ye bwe yali ng'ayogera nga tasonga mu mukulu wabula yayogera nga paaliyamenti yonna mu kutwalira wamu ng'agiyita nti ya kawumi bantu bange ffenna abatudde wano mu kintu inni akhaafu alaykum mu butuufu nfunye okutya kati gye muli misla muyinza okutuukako ekifaananira ddala ekyatuuka yaumil ahzaabi olunaku olwatuuka nga si lulungi ku bibinja ebyatukulembera mu nsi muno wabangawo olunaku allah lyeyabatuusangako akazito ne babeera nga bali mu bulamu obuteeyagaza nga allah abanyiigidde nammwe ndaba gye tulaga gye muvuga gye mututwala allah subhanahu wa ta'ala allah alaga omusajja ono ng'alaga abantu bali ekituufu ekijja okubaawo مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد مثل دأب قوم نوح twandikwa mu kizibu kyekimu abantu ba nuuhu kye baagwako bajeemera amateeka ga allah subhanahu wa ta'ala ne bajeemera nabbi waabwe omusajja abajjirayo buyino gye nvuddemu ensi abalage gye ndaga waabwe وعاد tuyinza okugwa ku kyagwa ku baadi nga huudu abatuuseemu wa samuudu tuyinza okugwa ku kyagwa ku basamuudu nga swalih azze kakati ne muusa wuuna azze tuyinza okugwa ku kizibu ekya muusa nga bwe mbagambye nti twandigwa ku kyagwa nga kuba tusookawo min baadihim walladhiina min baadihim n'abo abajja oluvannyuma lwabo benjogeddeko olw'obudde obutono nga sijja kusobola kubamalirayo bonna era okusinziira nga bwe muli abaasoma abali mu paaliyamenti eno bangi be mumanyi akobera ayidi tamalaayo ng'omusoga bw'agamba ti bw'oba obuwulira omuntu amanyi tekyetaaga kumalayo byonna oyogerako katono kakati bali abajja oluvannyuma lwabo baayogeddeko bo babamanyi nga bwe bali abakulu kubanga abafuzi babamanyi ebyafaayo bingi wama allahu yuridu zulman allah tayagalangako mu nsi muno buli azaamaanya lilibadi okubeera nga tulyazaamaanya abaddu be nga tulyazaamaanyizza abantu ekisusse tutulugunyiza abantu nga tuli mu bufuzi mu mbeera eyitiridde allah tayagalangako kubeera nga tutulugunya abantu mu kika kitutuuseeko mu kubatulugunya ويا قوم إني أخاف
عليكم يوم التناد ويا قوم بانtu bange inni akhafu alaykum nino okutya nga njogera nga sinnava waggulu nfunye okutya gye muli yawma tanaadi mujjukira olunaku olujja okubeera nga buli muntu akowoola munne nga tewakyali ayanukula olujja okubeera nga buli muntu akuba enduulu nga tekyali amudduukirira omusajja oyo singa yali ku mulembe guno n'omuteeka mu nsi kufa abawangadde ne tulaba ensi ya libiya wali badde ng'olabira ddala ng'omusajja oyo yali ayogera gy'oli nti yali mu libiya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yaleeta obuzibu ku bantu b'e libiya abaali mu ssaawa eyo nga be bafuze bannaabwe emyaka 42 Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera olunaku yawma tanaadi olunaku omukazi lw'oyinza okuwoola bbaawo nga bbaawo ali mu nsi ndala nga naawe oli mu ndala ng'omwana ali mu nsi ndala nga naawe oli ndala Allah subhanahu wa ta'ala yakituleetera nga ayagala asomesa abantu ensi bw'etambula يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد يوم تولون مدبرين mujjukira olunaku lwe mujja okukyuka nga mudduka kakokola tondeka nnyuma nga tolina kyabugagga na kimu kyogenze nakyo nga bw'olabeera embeera y'ensi singa oba otunuulidde ensi bwe zeetambula oyinza okulowooza nti omusajja ono yali ku mulembe guno gwe tuliko ng'alabula abantu be nti ekiseera kijja kutuuka muteeke okukakokola tondeka nnyuma ebyobugagga byonna bye mwakola nga mubirese wano ma lakum min allahi min asim nga temuyinaayo ayinza kubataasa busungu buvudde eri allah ng'atunyiigidde atuggyeemu enta waman yudlilillah naye katonda gwabuzizza ne bw'oba omubuulirira wama lahum min haadi teri yayinza kumuluŋŋamya naye nze mbadde mbabuulira ekituufu twalyenenyeza ne tuwuliriza musa ne tutabeera nga tumuteesaako kumutta n'abagoberezi be ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ولقد جاءكم يوسف من قبل jebuvuddeko yusufu abadde wano ng'abajjidde bilbayinaati n'aleeta obunyonnyofu obumulagira ddala nti avudde eri allah subhanahu wa ta'ala omusajja agenda mu maaso n'okubasomera gy'envudde w'ensi n'obujeemu abantu bwe baakolanga n'ebizibu ebyabatuukangako fama ziltum fi shakkin ku mulembe gwa yusufu era temwalekayo kubuusabuusa nti ddala sinnabbi nga bwe mukoze ku musa onazze mimma jaakum bihi yusufu bye baleetera mwabibuusabuusa era temwabimatiga temwakkiriza hatta idha halaka okutuusa yusufu bwe yafa n'ava mu bulamu bw'ensi qultum ne mugamba nti oyo tumuwonye era lan yab'atha allahu min ba'dihi rasulan kirabika nti katonda takyaddayo kututumira mubaka yenna oluvannyuma lwe tuwonye oyo afudde kadhalika nno beekityo yudillu llah allah baabuza man huwa musrifun oyo yenna alabika nti muwonoonya ayita bwe yandikomye murtaabun n'abeera nga buli kimubuulirwa abeera abuusabuusa n'omusajja wuunazze mutandise okubuusabuusa mikyayogera muyinza okugwa ku ebyo ebizibu ebyagwa ku bannafu abaasooka الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الذين يجادلون في آيات الله abantu abakuba ekifuba ne bawakanya obubonero obulaga obuyinza bwa allah n'amateeka ge bighairi sultanin ataahun nga tebalina nsonga ntuufu ebajjidde nti evudde eri allah bateekwa okuwakanya embeera eyo kabura maktan inda allah bwasukka obusungu bwabwe eri allah subhanahu wa ta'ala ku bantu ab'ekika ekyo abawakanya amateeka ga allah obusungu bwa allah bwasukka okuba obunene gye bali si allah yekka wa inda alladhina amanu n'eri abakkiriza babalinako obusungu bunene okulaba abantu nga bakuba ekifuba ku mateeka ga allah kadhalika yatba'u llahu allah bwatyo bwasaanikira ala kulli qalbin ku buli mutima gwa muntu mutakabbirin omwekuluntaza eyeetwala ku nsi kuno nti munene ali waggulu w'amateeka aga allah subhanahu wa ta'ala jabbar ne yeefuula kiwaji mu nsi muno n'abeera nga tayagala kubeera nti awabulwa وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي
أبلغ الأسباب. oluvannyuma lw'okubeeranga ebyo byonna bibaddewo waqaala firawunu firaawo yagamba ng'afunye omukisa ogwogera ensonyi azifudde obusungu ya haamaanu wange haamaan okusinziira omusajja byayogedde ne paaliyamenti yonna ng'emuwuliriza bulungi nnyo ibni li farahan nkusaba olagire okozesa obuyinza bwo onzimbire omunaara omunene la'alli abluga al asbab oba olyawo nsobola okutuuka mu bbanga eyo nenfuna amakubo agasobola okubeera nga gannyongerayo sobola okutegeera n'okulaba katonda wa musa gw'atugambye nti ali waggulu waffe era w'amaanyi okusinga nange. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. أسباب السماوات njagala kufuna amakuba agantwala mu bw'enguleeyo فأطلع إلى إله موسى nsobole okulingiza ndaba oba katonda wa musa anaabalika anaamutegeera وإني mazima nze لأظنه nkakasiza ddala كاذبا nti omusajja oyo alimba وكذلك bwekityo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunyumiza era bw'atubuulira زين لفرعون sitaani bwekyo bwe yawundira firaawo emirimu gy'emiri suu'u amalihi emirimu gy'emiri gye yalinga akola n'ebigambo bye ebibi sitaani n'ebimuwulira nga ye ebimusiikidde alaba bye birungi ebirimu akawoowo wasudda ani sabiiri n'abeera ng'awugulwa n'ava ne ku mulamwa n'ava ku kkobe ettuufu ery'okukkiriza Allah yamutonda wama kaidu firawuna illa fi tadaabin naye tezaali enkwe za firaawo n'obukodyo bwonna bwe yali asala mu kumenya amateeka ga Allah okuggyako nga byonna byali mu kumuzikiriza buzikiriza n'okubeera nti era yafa azikiridde nga mukafiiri awedde emirimu. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. وقال الذي آمن omusajja oyo yali omukkiriza afuna omukisa ogw'obeera nga yeeyongera okuba ng'ayogera ya kawumi bantu bange mwenna mukutwalira awamu nga bwe tuli mu kintu ittabi'uuni mungoberere mugoberereze kubanga nze obuwufu bwe ndimu kati bwe njogerera mutegedde layini mwengwa ahdikum sabila rashadin ngenda kubaluŋŋamya mbalage ekkubo ery'obuluŋŋamu ettuufu mujja kubeera nga muwona mu bulamu bw'ensi eno mujja kubeera nga muwola oluvannyuma lw'okuva ku nsi eno Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubawa ejjana singa munaaba mutambudde nange kubanga nze nsobola okubagambako ndi mu kintu nga mmwe ate ndi muntu wa buyinza ate ndi muntu mwana wa mu nnyumba mugoberere nze nteredde ku mugendo Musa gw'atuleetedde. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم بانtu bange إنما هذه الحياة الدنيا mazima ddala bulamu bwansi n'atuyinula atulagajjaza mataa'un kuyagalamu akaseera mpaka faanana wa inna al-akhirata naye mazima obulamu obw'enkomerero obw'enkya Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti tuba tukolerera ya daarul qaraar yenju ey'okubeera nga tugenda kukkalira mu mirembe na mirembe nga tubeera tuyina emirembe gyaffe egy'enkomeredde egy'obwebange. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Man amila sayyi'atan omuntu yenna gwe kalitanda n'aba ng'avudde ku nsi ng'akoze ekibi kyonna fala yujza illa mislaha tasuubirayo nti alisasula okuggyako era ekibi ekikifaanana waman amila salihan oyo yenna aliba yakola ekintu nga kirungi min dhakarin kaabe musajja aw unsa oba mukyala wa huwa mu'minun ne tukibeera nga Allah amusaasidde ku kukola obulungi obwo nga yali agoberezzaako okuba omukkiriza omutuufu faulaika yadkhuluna aljannata abo be bajja okuyingira ejjana Allah gy'atubuulira
yurzaquna fiha nga babeera mu jjanuumu nga bagabulwa nga babeera mu jjanuumu nga baweebwa emyoyo gyabwe begyagala bigayiri hisaabin awatali kubalirira nti oba kino kiweddewo oba kikozesa empola oba kino kya sizoni. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo tagenda kubibala wabula ebintu bye twagala bigenda kubeerawo mu buli ngeri yonna akadde konna. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ويا قوم bantu bange ما لي أدعوكم lwaki mbakowoola ila najati tugenda wali okuwona watabi'unani ng'ate mmwe munkowoola mumpalaawala kubeera nga muntwala ila nnaar muntwale wali omuliro mbeere nga nzikirira ng'ali ng'ategeeza nti ebintu bye mukkiririzaamu okukkiriza nti Firaawo ye katonda wammwe ogwo gwe muliro oguwedde emirimu naye ng'ate Musa kyatuleetedde nze nange iraini gye nkutte nga mbakowoola tugende gyeri we wali okuwona tubeere nga tuwona ibibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الله سبحانه وتعالى تجزا تدعونني منكورا تجاجين دماسو يراجع نلابان تبابيرين كبكوبرلا موسى عليه السلام ورنو تيغام بكوبرلا موسى وابرا يغام كوبريرينزي ng'ate ye ekisinde kyalimu kye Musa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti tad'unani munkowoora munnemeddeko nga munkuyega li akfura billahi mbeere nga mpakanya Allah subhanahu wa ta'ala wa ushrika bihi era mbeere nga mugattako ebintu by'okusamira ma laysa li bihi ilmun byesinaako kumanya ntandikwa yaabyo nansibuko yaabyo negendaga waabyo genvudde waabyo sina kyembitegeera kuwabula twasanga bakadde baffe babipangapanga wumbu tutambulireko awo sijja kubeera nga ntambulirawo. wa ana aduukum kati nze nyimiriddewo mbeere nga mbakowoola mu kifo kya Musa alayhi salam ila al-azizi tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala kirimaanyi atawangulwa abamwekutteko namwesigamirako aba yesigamidde lwazi al-Ghaffar oyo musonyi ajja okutusonyiwa amazambi gaffe tunaaba tutuuse mu maaso g'abeere nga atusonyiwa atuyingize mu nju ye ey'emirembe singa tunaafa nga tuli bakkiriza. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. لا جرم kuno sikulimba byengenda okubabuulira annama tad'unani mazima ebyo bye munkowoola mbeere nga ngenda gye biri annama tad'unani ilayhi ebyo bye munkowoolera okubeera nti nzira gye biri. Allah subhanahu wa ta'ala era wano omusajja yagenda mu maaso ng'akyafunye omukisa okubeera nti omanyi bulijjo omuntu ayogera amazima abantu abatoogera amazima bamuwa omukisa kubanga ga amazima gatuukira ddala ku ntobo ya mutima n'abeera ng'ayogera amazima yali ku nkomerero ya buli kintu kyonna nga yali ku toopu yayogera buli kintu kyonna. omusajja oluvannyuma lw'okubeera nti obukkiriza bwali bumaze okumuwalampa nga takyalina kyatya n'obulamu bwamaze okubusaddaaka ng'abagamba nti la jarama buno si bulimba bwe mbabuulira gano tegaliiko nfuufu nti annama tad'unani ilayhi mazima bye munkowoolera mbeere nga ngenda okubisinza laysa lahu da'watun fi dunya kuno ku nsi tebirinaako ddoboozi n'akamu n'akeddagala wala fil akhira wadde ku bulamu bw'akhira teri ddoboozi wa anna maraddana amazima obuddo bwaffe nze nammwe ila Allahi eri Allah oluvannyuma lw'okuva wano nga sifuddeeyo mu mbiri kigyemba n'abanvuddewo banzikiddwa banfudde lumbe obuddo bwaffe eri Allah wa anna almusrifiina naye mumanye nti aboonoonyi abafaanaganako nga mmwe n'abafaanaganako ne mukama wammwe gwe musinza nga muyita Allah muyise bwe mwandikomye mu bwonoonyi mukimanye mwenna gy'aboonoonyi kuno ku nsi abayita bwe bandikomye hum ashabu nnaari be bajja okuyingira omuliro kubanga eri tebalinaayo ddoboozi lyonna eddoboozi lya Allah subhanahu wa ta'ala. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
fasatazkuruna akaseera kasigadde mpaka faanana mugenda kubeera nga mujjukira ma aqulu lakum byenjogera wano nga mbibabuulira. Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira nti omusajja ono abagamba akaseera kasigadde mpaka faanana mugenda kujjukira buli kyonna kyenjogera wano nti nababuuliranga mazima nga Allah amaze okutubeera ng'atunyiigira nga tuli mu kudduka kakokola tondeka nnyuma Allah ng'atuvuddemu ababadde baliisibwa akakanja nga tubazinya endubaale nga be batugobaganya. Allah n'agamba nti omusajja yabagamba abamanyi olulimi Oluwarabu mukimanyi bulungi nti ennyukuta eyaffa wano etandise ku aya eno etegeeza al-atfu wa ta'qib, etegeeza nti ayunga emboozi eno naye nga wakati w'obudde wakati we ne wakati w'ekyo kyayagala okubeera ng'atunnyonnyola wajja kuyitawo akaseera katono nnyo. Ate Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ng'akozesezza wano ennyukuta eya siini ku fi'l mudari' etegeeza litanfis, akaseera esigadde mpaka faanana. Allah agamba nti akaseera wasigadde katono ddala nnyo, mutegeere bino bye mbagamba ate mubijjukire bwe munaabanga bituuse. Wa ufawwidu amri ila Allah, naye ensonga ezikwatagana n'obulamu bwange ezo nze nzirekedde Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bwe njogerera wano simanyi nti nsobola otuuka eka nga ndi mirembe, ne bwe njogerera wano simanyi nti abaana bange banaawona okubeera abaamulekwa oba omukyala wange anaawona obwannamwandu, okusinziira ensi gye tuwangaaliramu nga bwe mugimanyi, ne kusinziira ebigambo bye njogedde mu lwatu nga mutegedde. Tewali atategedde wa gyengwa ate nga gembabuulira ge mazima. Obulamu bwange mbulese mu mikono gya Allah. Inna Allaha basirun bil ibadi, Allah yaraba abaddu be, tewali yeetaaga kumubuulira nti ono ali wano. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فوقاه الله سيئات ما مكروا, bwebati enkwe ze baali bamusalidde okubeera nti bamujjambula mu bwensi Allah n'azimutaasa. Enkwe zaali embi ze baali bamusalidde okubeera ngattibwa. Wahaaka bi ali firawuna suu'ul adhab, Allah ne yeetoolooza abantu ba Firaawo bonna abaali bamulemeddeko mu kumusinza, n'abeetoolooza ekibonerezo ekyali ekibi ennyo 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 ennyo. Ate oli Allah subhanahu wa ta'ala n'amugjamu ye n'amuwonya. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار ومريرو يعرضون عليها olw'okwanjulibwa eguboolesebwa buli kadde abantu abo abafiira ku bukyamu abafiraawo butuwa wa ashiya ku nkya n'eggulo. Allah subhanahu wa ta'ala abaleetera ebifaananyi by'omuliro ne babiraba, n'obulamu bwabwe ne bubeera nga buwolesebwa eri omuliro. Wa yawma taqumu ssaa'a, ate ku lunaku ng'ekiyama kimaze okuyingirawo, Allah agenda kulagira bulangirizi alagire bamalayika be, adkhilu mugende muyingize ala firawuna abantu ba Firaawo abaamulemerako ne bagaana okugoberera Musa alayhi salaamu bubaka bwe yabaleetera mu bayingizeewa ashadda al-azaabi, awali ebibonerezo ebirabika nti bya bulumi bwa kika kya waggulu. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. وإذ يتحاجون في النار, mujjukire ekiseera we balibeera mu muliro nga buli omu ayombagana ne munne, bagenda kubeera nga mu muliro tebateredde, nga tebali makambugu, bali omu nga buli omu ebigambo babiwanyisiganya nga bisongovu. Fayaqulu du'afaa'u, bagenda gamba bano abaali nga abanafu abaayitibwanga endiga mu bulamu bw'ensi abagoberezi, nga bagamba lilladhiina stakbaru, abo abasumba abaali nga ab'amaanyi abalabika nti be baali abanene, nga wakati waabwe waliwo ebigambo ebiyitingana nga bisongovu. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba awo nga bali mu muliro, nga bamaze okuyingira omugoberezi n'oyo yagobererwanga. Inna kunna lakum tab'a, mazima twagobereranga mmwe bapasita baffe mmwe be twagobereranga. Fahal antum mughnuna anna nasiban min annar,
abaffe nga bwe mwali ab'amaanyi nga mutulaga Katonda essaawa eno muyinza okubaako akantu konna temuyinza okututaasa ne bwe kaba katono katya mu ngeri y'ebyomuliro Allah abeere ng'abeera atukiramu. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. قال الذين استكبروا bagenda kubaddamu bano abaali abanene bakama baabwe inna kullum fiha kasaffe namwe tuli inna allaha mazima Allah subhanahu wa ta'ala qad hakama bayna al-ibadi amazukulamula wakati w'abaddu tekyali alina buyinza kubeera ng'ateerayo n'akabe gamukendeereze ku ekyo kyalimu buli omu anywerere mu mbeera mwe yanyweredde mugume Allah subhanahu wa ta'ala okulamula kwakumaze. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار bagenda kugamba abantu abo abalira bali mu muliro لخزنة جهنم nga bagamba abo abakuumi b'omuliro jahannama bamalayika abakambwe abali ku muliro nga babagambye oluvannyuma lw'abakulu b'eddiini okubavaamu bagenda kusituka badduke bagende beegayirire bamalayika babagambe batya ud'u rabbakum mutusabire katonda wammwe mwe bamalayika yukhaffifu anna tukendeerezeeko bano abakulu b'eddiini batuvuddemu ne bagamba nti buli omu anywerere we yanyweredde Allah wammwe mugende mumugamba atukendeerezeeko naye kisusse obuzito yawman ne bwe luba lunaku lumu bwe ruti min al azabi mu kibonerezo kye tulimu naye kisusse obubalagavu mumugamba atubeere ng'atukiramuuko. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قالوا bagenda kubaddamu babagambe bamalayika alam taku taatikum rusulukum bilbayinati baalinga tebabaleetera nga bajja gye muli ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala be yalonda mu mmwe tebabaleeteranga bubonero bulaga nti waliyo Allah subhanahu wa ta'ala ebibonezo byabategekera baabaleeteranga bilbayinati obujulizi obw'enkukunala obubonero obw'enkukunala obulaga nti baava eri Allah subhanahu wa ta'ala ne babasomesa eddiini ne mugaano gigoberera. Qaalu bagenda kuddamu bagambe bala weewaawo abatume twabalabanga era be baasomesanga tulimanyi bulungi. Qaalu ne bamalayika babaddemu nti kale weewaawo bamwalisigera ne mutabikolerako fad'u munyiikire nnyo okutusaba tugende ewa Katonda abakendeereze wama du'aa'u lkafirina naye tubakakasa ti wanne waffe we tuli okusaba kw'abakafiiri tekubeerangako illa fi dalalin okugjako tekusobola kuyitamu kigwa butaka tekusobola kumutuusa ku ekyo kyaba atusabye kyayagala. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا مزمفي لننصر رسلنا تجا كتاسا بطن بفي والذين آمنوا نابا بكرزا تجا كبتاسا Allah subhanahu wa ta'ala kugumya nti bwebeera omukkiriza kakasa nti lumu ojja kutaasibwa leka kuggwamu maanyi fil hayati dunya kubeere mu bulamu buno obw'ensi ojja kutaasibwa wa yawma yaqumu al ashhad n'olunaku abawa obujulizi ne bagenda okuyimirira bamalayika nga bawa obujulizi Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubagamba bamalayika bawa obujulizi ku bannabbi ddala baatuukiriza obubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabatuma bamalayika bagenda kuwa obujulizi nti bannabbi baatuuse obubaka kubanga lwaki bamalayika bano kubanga yagamba nti obubaka bwe mba mbussa nteekawo obukuumi obubaka obwo buleka okubbibwa bannabbi nga bagenda okubulisiivinga okubwaniriza okubufuna nteeka mu maaso gaabwe n'emabega gaabwe nteekayo abakuumi bamalayika ne bakuuma obubaka obwo kati ku lunaku lw'enkomerero Allah alibuuza bamalayika meseji eno ababaka gye twabawa yatuuka bagenda kulumiriza nti abatume be watuma baatuusa naye abantu abasinga obungi tebakkiriza bigambo by'abatume. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم olunaku olwo la yanfa'u adh-dhalimina ma'azratuhum tekugenda kugasa abantu baali basamize ku nsi kuno abalyaza amaanyi b'amateeka ga Allah okwetonda kwabwe tekugenda kubagasa walahumul la'na
abantu abo be bagenda okubeera nga bafuna ekikolimo kya Allah nga bali wala n'okusaasira kwe tebagenda kubeera nga balaba ejjana ya Allah tebaligiyingira walahum su'u ddaari bagenda kubeera nga bafuna enju embi ey'omuliro jahannama tusaba Allah tutaase omuliro jahannam. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. فقد آتينا موسى الهدى مزنا موسى قاموا وبرنامو وأورثنا بني إسرائيل الكتاب لتسكزا بتبني إسرائيل غير يعقوب عليه السلام لتسكزا بانبا إسرائيل أبانبا يعقوب ونتبسكز كتابه موسى مزوك فاويك توغاتي بابيرانغا بباشدوكانيا الله سبحانه وتعالى قام تتبش تعلموتي هدى وذكرى لأولي الألباب. هدى معلم برنامو وذكرى معلم قبول لله لأولي الألباب يا بغاري بين مجزي باصبروا كنوامو نبتلي لكم كيندو الله سبحانه وتعالى نبو يا جالا. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار. فاصبر قال النبي محمد قمي كرزا وما زوكولي ليرياتو كاكوبانو إريت سبيالي برونجي نيو songa ate ekitabo kye baalina kyalimu obulungamu naye bakisula mu buluka kale naawe nga bozze ojja kusanga embeera y'emu. fasbir gumiikiriza olemere ku mulamwa. inna wa'ada allahi mazima endagaano ya allah gyagambye nti nja kutaasa abakkiriza n'abatume bange haqqun ge mazima. wastaghfir li dhanbika bw'obanga olinawo oseeredde nyikiriza nnyo okwegayirira omutonzi wabeere nga akusonyiwa. wasabbih tendereza bihamdi rabbika amatendo ga katonda wo nga ogamba buli ssaawa subhana rabbiya al a'la وسبحان ربي العظيم بالعشي والإبكار كنت نربره وبيرنغا بركسيرا وتندرز الله. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. إن الذين مزماران توابوا يجادلون في آيات الله أبابيرا نغا بوكاني بوبوليرو بولاغو بينزابا الله نغا بوبوبي موليا ماتيكا الله بغير سلطان أتاهم كتباينا سونغان توفي بجيب كنتباين وكبيرا نغا باتينغا أماتيكا الله إن في صدورهم إلا كبر وبطوف مبتما جابت مليم سونغان دارو كجاكو كويفرون كذا ما هم ببالغيه نينغا تتبجاك سبولا كبيرا نغا باتوكا كويتو شباغالا. فاستعذ بالله بيرانغا ويكو مسا الله من سونغا زوزو نو بيرانغا كوسابا كواكو كومي إنه هو السميع البصير. الله وجاب لكيشو شنا آتي عربانيو. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض مزمدر وكتون لبواكو كورونينسي أكبر في السنغو منيني وباكي تاري سنسيكون وبجيبو من خلق الناس وكسنغو كتون دو منتوكم الزاور فنمر وكفا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نيابا انتو بسابا السنغو بونجي كتشين جرام بونغو بوابوي إلا تباكي مني سنة باكي مني تبسولا تشيكا كسا. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وما يستوي تبصر كباكي شمو الأعمى منتو مزيري والبصير تصبر كبيرا شمو تيافانا غانا نويا تنوري رائرا رابا. abantu bamuzibu oyinza okuba nga kungulu olaba naye ng'omwoyo gwo guliko obuzibu bw'amaaso tosobola kulaba mazima allah g'abaayogera. والبصير الله سبحانه وتعالى بابا بابا كريزا أبابا كتباريتا وبكباسمسا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أتيرا بابا كريزا نبقى نمينون تبصبرا كباكي كميرا تبايزا كوين كان ولا المسيء تبصبرا كبيرا بابا نغرانو يوم صبيا نبري مكبتك الله أكسولي تالي تبصبرا كباكي كمو قليلا ما تتذكرون بيتنو نبي مينزو كويبوليا مبين جيرو يتجاتبا بوليا. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إن الساعة مزم الساوى يكياما لآتية إيتريم كبوسا بوسا يغرغاني نوكجا
la raiba fiha terimu kubuusabuusa kwonna walakina akthara annasi la yuminun naye bwe tukebera abantu abasinga obungi ekyo tebakikkiririza ddala. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم يا جنب ملز ومي ادعوني موسري أستجب لكم نانجي دي تياري بمنانسبو كبيرا نعبان كلا إن الذين مزنابان طابو يستكبرون بني كرون تزا عن عبادتي نبغانو كن سبا فيدخلون جهنم بجحوا ينجزوا من جهنم داخلين غرونيوم ngomuntu waliwo abantu abagamba nti nze sikyasaba nebaza bwebaza linda okubeera ng'oyingira omuliro jahannama ng'oli munyomwofu kubanga oba olaze ng'omenya etteeka eritugamba okubeera nga tunyiikira okusaba buli ssaawa toyinza kubeera nga omalayo obwetaavu Allah subhanahu wa ta'ala bw'olina okubeera ng'omulaajanira akumalira ebizibu byo. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله الذي جعل لكم الليل الله يوي يبتون دريكيرو لتسكنوا فيه مبيرين مولدام وربما بكبا سنة والنهار نابقللا نوبسر مسنا مبصرا غبو بسنورا بولا مصبرون كبيرا نمو نيبي نميزا وبرام بموي إن الله مزمع الله لذو فضل أي نبي إرادي من جريا وعلى الناس أبانتو ولكن أكثر الناس لا يشكرون لا من تبسين قبونجي الله بابا كبيرا تبيبزا tebayinza kumanya nti eriyo omuntu asobola okubeera nga ekiro yatunudde n'atasobola kwebaka tebayinza kumanya nti omuntu emisana ayinza okubeerawo ng'ateeka okubeera ng'anoonya ekyokulya naye naaba okubeera mpya talina kyasobodde kubeera ng'afuna abantu Allah subhanahu wa ta'ala abawa ebyengera bingi toyinza kutegeera nti n'ekiro kyengera toyinza kutegeera nti n'omusana kyengera ababitegeera batono nnyo abantu baali badde nga bagamba nga bakeesezza nti asbahana wa asbaha almulku lillah tukeesezza era nitukeesa nga katonda yakyayina obwakabaka ye mufuzi atufuga wala hawla wala quwwata illa billah teri ayina buyinza teri ayina mbeera yonna amaanyi okujjako Allah subhanahu wa ta'ala etugamba nti Allah okusinzira nga gw'olina okutenderezebwa mu ngeri ez'enjawulo ku makya n'olweggulo ekigambo obudde okuziba n'ekigambo obudde okukya kimu ku bintu ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuteera mu bulamu bw'ensi. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. ذلكم الله ربكم ويني الله مرزوا ومي abagambye nti yabatondera emisana n'abatondera n'ekiro tewaliwo omuntu yenna yali yeetuumye nti ekiro n'emisana nze mbiyinako obuyinza wabula ako kabonero nabo mu bubonero bwa Allah akalaga obuyinza bwe n'enkyusakyusa engeri gy'alinamu obuyinza omukyusakyusa embeera y'ensi khaliqu kulli shay'in yatonda buli kintu kyonna oyo gwe batulagira okusinza la ilaha illa huwa teri asaanye kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzira okujjako alina amaanyi ng'oyo fa anna tu'fakun kale yeewuunya mutagalatagala ki ne mubeera nga muwuguka sani ne bawugula ne mubeera nga temusinza bitonde binnammwe. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ببتغلا نبوغوكا aba abantu abalabika nti ku mateeka ga Allah n'obubonero ng'obwo bwe twogeddeko nga babuwakanyiza ddala nga bo balaba nti eriyo Katonda aleeta omusana ate eriyo Katonda aleeta obudde obw'ekiro abantu abatategeera ab'ekiko ekyo bwe batyo bwe bawuguka ne basinza ebitali Allah. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا Allah yoyo yabatondera ensi eno nga yakukalirako ne mubeera nga mutambulirako nga muli seefu
ne mwebakako ne mulimako ne mubeeranga obulamu bwammwe myaka 67 mumaze nga muli abantu abateredde abateefu wasamaa n'abatondera waggulu awo nga waliwo eggulu binaan nga muzingo gw'amaanyi. Allah yateekako emmunyeenye zituyambe zigase, n'ateekako enjuba etuyambe etugase, n'ateekako omwezi byonna byewuye yabikola. Obwo bwonna bubonero obulaga obuyinza bwe, teriyo kitonde kyakola bintu ebyo. Wasawwarakum, Allah ye yabawa ebifaananyi, buli omu ekifaananyi ky'olimu. Fa ahsana suwarakum, n'ayitiriza okubeera nti abawadde ebifaananyi ebisinga eby'ebitonde ebirala byonna obulungi. Warazakakum, yeyayo yabagabirira min at-tayyibaati, ebirungi bye mulaba bye mulya. Dhalikum Allahu rabbukum, oyo nno Allah ayitibwa omulezi wammwe asaanidde okusinza. Fatabaraka Allahu, erinnya lya Allah libeerenga litukuzibwa. Rabbul alamin, oyo mulezi w'ebitonde byonna byonna ebitonde biri mu buyinza bwe. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هو الحي الله يمرمو لا إله تريا ساني كسينزبا مبتوف بوا كسينزبا إلا هو كجاكوية كبانجي بسجد بياكو كجاكوية فادعوه ممسينزلا ممستبي مخلصين له الدين nga mutukuliza ddala eddiini yekulubwe nga temugigasse mu kusamira na shiriki. Alhamdulillah, Allah yeebazibwe oyo yatuwa obusiraamu. Rabbul alamin, omulezi w'ebitonde byonna, ng'ebitonde byonna birina obwetaavu gyali so ng'ate gye talina bwetaavu eri bitonde. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قل بغامبي إني مازمانز محمد نهيت النزيز أن أعبدوا كسينزا الذين تدعون من دون الله. يبقى النبي مسينزا مسنا منيروبالي نمسامبا نمزمو جنن النزيز بيزبو كبيرا نمسينزي بتاري الله. لما جاءني البينات من ربي ربني مروك الجروى وبجوري زوبين كوكونالا وبغني روباماني وبونداغو وبنيوني وكوبيندي كوكوبيري الله انت ياساني دوكو سينزي يبقى نسينزا كوبيسينزا إلا باندجرا وأميرت نلاجروا أن أسلم لرب العالمين. بيرينغا أنجي مرككرا الله يكوي ومرزوية بتوني بيونا. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. والذي خلقكم الله يبطون من تراب وربيربيرين غابجا متكججا في آدم غف النبي تسمعني وبرونجي ثم رفني من تون ناري رانغا جتوسيزا من نطفة تفا ممزا وغزا غبامو منتو ثم رفني ما مزا بجامرو كويزن نقوانا من نبانا وماما. الله سبحانه وتعالى غابو يبولي لنبدو وينجري جيتو تامبرام من علقة ورفني من تفوك يتوليتو مساي إنكم أكم ياميرا نغو ثم رفنما الله سبحانه وتعالى يكسر بشتوكا نتمزير نقوانا قبل بيجين لازم نرم أحاديثي ثم يخرجكم طفلا ورفنما نابفنيا مكتزابا ماما مليبو كبي ngate mwina kimwesobolera wenane bakuleka okuyina kyokutakweyamba. Somo oluvanyuma nga mumaze okuva mu stage eyo ey'obubebi mutambula litabulugu washuddakum ne musobola okutuuka myaka gyammwe egy'obufubuka we mubeerera abaakabi. Somo oluvanyuma ate litakunu shuyukhan batwala ne mufuuka abakadde ne mufuuka emigo gy'ejjala gyennyini gy'emikadde nga ne bwe bakulaba ng'oseka abaana abato bagamba nti jjajja akaaba. Allah subhanahu wa ta'ala batuusa mu mbeera eyo. Wa minkum ate mwe mubaamu oluvanyuma lw'obukadde obwo man yutawaffa min qablun ومنكم مم abantu man yutawaffa mulimu benzuga min qablu nga tebannatuuka mu bukadde ne bafiira mu myaka gyabwe egy'obuvubuka. walitabta ate ne babaawo abafiira mu myaka egy'obukadde walitablu ajalan musamma ate abo bensazeewo okuwangaaza ne babeera nga buli omu atuuka kwajaliye eyamugererwa entongole eryo. Allah subhanahu wa ta'ala yamusalirawo nti ekipande kajja okumala mu bulamu bw'ensi walaallakum taqilun. ebyo byonna mbikola era mbyogera bisobole okulaba nti munaafunamu akategeera. هو الذي يحيي ويميت
فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون والذي الله يحيي وبرم بلكرام تنا kibakina obulamu obwo nga Allah yasazeewo kire oyimitu Allah yata buli kyonna kimulaba kifudde Allah abasazeewo ewa Allah teba accident buli kyonna ekintu kitambulira ku programu Allah abasazeewo nti ku lunaku olwo oba olina okubeera nga ovaawo faiba qada amran Allah baba yagadde ensonga yebeere nga yagadde ekiragiro kikiyitewo kibeere nga kiteekebwa mu nkola fa innama yaqulu lahu kun fayakun Allah kimumala okugamba nti bame kiba kyayagala okubeera tekimutwalira bbanga ddene. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الله سبحانه وتعالى قال ألم ترى ربكم أبوتروا إلى الذين يجادلون في آيات الله ريابان طوابا وكان يبقوا بيتفوبكم أتيكا الله وكان ينوبونيروا الله سبحانه وتعالى وبكوينيو بمراغانتي واماني رايكا يا ينوبو جنسا كوبانتو نيري توندبيو نيري سيجادي أنا يصرفون جريكابان كيباو كان بابيران غاتبا بوتيكم مرابان يبسيزا بيتوندبيو نيوارو الله سبحانه وتعالى قال تشربان كيونيسا الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الذين كذبوا بالكتاب نسانغا بانتونغا بالين بكتاب شنو القرآن الله سبحانه وتعالى يونيا وبما أرسلنا به رسلنا نبالين بسانيبيو جتوتونينا بابا بابا بابيرينغا بابيالي تيرانت جتواغالا منسيبي تامبولين بابيرانغا بابيشوك تتالي فسوف يعلمون beeyise bwe batunaye mu bajja kitegeera kibaali tebateekeddwa kweyisa mu neeyisa nga bo bwe balowooza wabula baalina okubeera nga bagoberera amateeka agafuga ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala gye yassa ku bannabbi be. idil aghlaalu fi a'naaqihim wassalasilu yushabuun idil aghlaalu jjukira akaseera nga basibiddwa emiguwa ku mikono ne baginyoolera mu bulago bwabwe Allah agamba nti idil aghlalu fi a'naqihim jukira emiguwa egigenda okubasibwa emikono ate ginyoolebwe mu bulago bwabwe wassalasilu basibwe enjegere ku bigere yushabuuna olwo balyoke bawalulwe nga bukanyugibwa mu muliro jahannama oluvannyuma lw'okukoligibwa agakolivo n'agajegere ku mikono n'amagulu. بالحميم ثم في النار يسجرون في الحميم balyoke babatwalire babasuule mu muliro jahim thumma oluvannyuma fi nnaari yusjaruun babeere mu muliro ogwo nga babonerabonyezebwa nga bateekebwako ebika by'ebulumi eby'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala nga abafudde ng'enku. thumma qiila lahum ayna ma kuntum tushrikuuna min thumma oluvannyuma qiila lahum bagenda kugambibwa Allah subhanahu wa ta'ala walibawo akaseera wabagamba abagambe nti aina ma kuntum tushrikun byebiriwa ebintu bye mwalinga ku nsinga mubisinza mubingattako nga mulowooza nti byebirina okubeera nga bijja kubateerayo akabego okuva mu mbeera eno gye mulimu. دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. من دون الله ما بيسنزا نملك الله نمتيك البري قالوا bagenda kuddamu bagambe ballu anna ne bwe tubikuula kati tumala biseera byabuzeewo dda we tuli tebisobola kusemberawo buli muntu ali ku lulwe bal wabula tetulabye lam nakun nad'u min qabli shay'an mu butuufu tukakasizza nti ku nsi twali tetulina kintu kye tusinza okugyako empewo era n'ababisinza bagamba nti tutereeza mpewo zaffe kadhalika yudillu llahu lkafirin Allah bw'atyo bwabuza abantu abatategeera ne bakakasiza ddala nti mpewo ze baliko era Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'ekiyama bagenda okuwa obujulizi nti ne bwe tuziyita era twali tusinza mpewo toyinza kubeera nti omuntu bw'agamba nti gundi ampadde mpewo n'okakasa nti alina kyakuwadde era eba mpewo ne ku kiyama egenda kuba mpewo kale bwe mutwe bwe mubula nga mumaze n'okwewako obujulizi nti muli mu mpewo eyannamaddala. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ييتو الله جندا كشبا كلابوات أبابوزي
so ng'ate byababuuza yasinga okuba nga abimanyi olw'okuba nti mwalinga ku nsi nga mujaganya nga mweyisa bubi nga muvuma abakkiriza nga mubajeeja nga mubajejerega bigayira alhaqi ng'ate temulina nsonga y'amazima ng'ate nga mwe mwali ku bukyamu wabima kuntum tamrahun n'engeri gye mwalimu ku nsi nga mujaganya nga mweyisa mu ngeri essanyu lyammwe ery'oku nsi eryabamala temulinayo wano ssanyu lyonna lye mugenda kubeera nga mukombako okujjako ebiwoobe n'amaziga. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ادخلوا أبواب جهنم kali mugende muyingire mu muliro jahannam emiryango gijo mivule khalidina fiha mugende okubeera watalifayo emirembe n'emirembe fabisa maswa almutakabbirin ekyo nno kigenda kubanga kifo kibi nnyo okubeera obuddo obwabo abalinga beekuluntaza ku bulamu bw'ensi. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فاصبر مكرزا ناوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن وعد الله حق مزمين دقانو يا الله يا مزمين يقتا سابت كرزا نوكبت السلو برونجي أتنوك بيران تجاكبون رزابة ربات كرزا فإما نرينك tisobora okubeera nga kisoboka okubeera nti nza okukulagako baaba alladhina iduhum ku bibonerezo ebimu bye tubalaganyisa nti bijja kubagwako mu bulamu bw'ensi tukisobolera ddala bulungi aw oba tekikusobola natawaffayannaku okujja mu bulamu bw'ensi nga tobirabyeko fa ilaina yurjaun kasita gye tuli gye bajja okuzibwa bajja kulaba ekinene ekisinga kino eky'oku nsi. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. ولقد أرسلنا رسلا مزمت تكوات ما بابك بفتنغة نجا من قبل كوربير بيريولوك محمد منهم مبابك أبو مبابتوات مانغة نراو من قصصنا عليك من مبتوات نمزاكون تقوندي نقوندي مقرآن باتن ينلكابي مبتانو ومنهم أتمولي مبو من لم نقصص عليك بتتاكون نمزاكون ينغباري بطن بفتي أبو نسبيران تتويسي كدين تكون نمزاكا ويتعباري بيتاجسا وما كان لرسول تكبيرا نقوم تدواني دومبكا أيأتي بآية نقلية كما قالوا إلا بإذن الله كتاكونا الله كريزانا يستسكي مونتو فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ميري كابانا كيزي إكراجرو شاء الله سبحانه وتعالى كابانا كيزي إلا بتكيزا غافيرا مراون غافيرا بكيرتوا Allah subhanahu wa ta'ala na yisawe kiragiro ki nabiranga aramuranga bwayagadde Allah subhanahu wa ta'ala nabiranga wonya abatakiriza ne babeera mu kisawe yo nga bafiiridwa era nga bali kulose nnene. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الله الذي جعل لكم الأنعام الله يباتون للسرو لتركبوا منها مجيم بيمناتambulirako n'okutikkako emigugu gyammwe awaminha ta'kulun ate mujjemu n'ebinaalibwa ennyama nga mubirunda ne musobola okugyamu ennyama ne mubirunda ne musobola okugyamu amata ate ne musobola n'okugyamu kasente ebyo byonna ebiriwo obwo buyinza bwa Allah yabibatondera ate n'abibagondeza. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ولكم فيها منافع ebisole bye mumuyinamu emigaso njolo nnyo singa oba okutte mubinamu emigaso miyitirivu singa oba okutte ekyokulabirako ng'ente eddiba lyayo lirina omugaso amagumba galina omugaso ennyama erina omugaso omusaayi gulina omugaso buli kintu kyonna ekigiriko Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nti muyinamu emigaso miyitirivu mulimu abazirimisa ne zibeera nga zibayambye mu kulima ogitunda n'osobola okufuna omukazi ogitunda n'osobola okufuna ekyetaago kye weetaaga walitablugu alaiha hajatan fi sudurikum Allah agamba nti era yabaterawo ensolo ezo musobole okutuuka ku byetaago
biri mu bifuba byammwe Allah subhanahu wa ta'ala mwine ebyetaago mu bifuba byammwe bye mwina naye nga musobola okutunda ebisolo ebyo ne musobola okubituukako wa alayha ate ne ku nsolo ezo wa ala alfuluki ne ku maato kyekimu ku mazzi tuhmaluuna museeyeyezaako ne mubeera nga musituddwako Allah n'abavugirako ne musobola okutuuka eyo gye mutaali badde nga mutuuka okuggyako mu buzibu ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ويريكم آياته الله بلغه وبونيرو بلغا amaanyi ge n'abalaga amateeka ge nga bwe gasaana fa ayi ayatin lahi tunkirun bwe buliwo obubonero bwa Allah bwe mukubako ekifuba ne mubeera nga mubisiimuula ne mubeera nga mubakanya ne mutabukkiriza nga mubeera basiru ab'ekika ekyawaggulu nga Allah amaze okubalaga amaanyi ge n'abalaga kino nze nsobola okikola tewali muntu mulala muyinza mutya okuziimuula obubonero obukulu nga mbadde mulina amagezi أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أفلم يسيروا في الأرض أبام تبصبوا الدفن مكتب تامر منسي فينظروا بصبروا كرابا غبد بتامبدي كيف كان عاقبة الذين من قبلهم يرانغاتيا كميرو يا بابا سوكاو كانوا أكثر منهم باري غبا سينزا إليو بكجا وأشد قوة غبا سينغا ماني وآثارا في الأرض كن سبين ببارك وغبا مزوكو باوي بلابي كانت باري باماني فما أغنى عنهم نيتبي نكبيا بيامبا ما كانوا يكسبون يبي النبي باكا بستنانغا نبيو غبيرانغا ببوبانا نبيو مبولا مبين سلا بيرينغا ببكوغانيا كوالي كابا يامبا نانغا الله بداتو سيزيا إنكم مللو يابوي فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات ببامرانغو كبجيرا باتمي بابوين غبالي سبغونيرو بلاغا نوبنيونيو بلاغا تلابيري الله سبحانه وتعالى فرحوا بما عندهم من العلم باسانيو كانغانيونا كوكباينا ومكومانيان تكابامارا كباينا بويتا بوبوا كباتيرا النبي ورفانيما الله سبحانه وتعالى نبابيرا غبامجيرا النبي وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله نابي تورو زاكي شبونيرزو يرويتو شباجي جانغ النبي صلى الله عليه وسلم وبابا النبي عليه الصلاة والسلام ورو كبجرغانو كبافما يتكابا زيرانغا ko Allah ko babu yise kibonero zone kibeeranga kibeetorora olw'okujooga n'okugereka n'okufuula bannabbi ne babeeranga ne babatwalanga nsonga nkulu فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلما رأوا بأسنا ببامرانغو كلابانغ كibonero kyaffe n'obusungu bwaffe bumaze okuyingirawo قالوا بافانغا مشيكامbe chemunisanga bagamba nti amanna billahi wahdahu olwaleero okuvalero tukkiriza katonda mu bwomu bwe nga tetugenda kumugatako kintu kirala embeera bwetu yaline ku Firawo ne ku bantu abalala bwetu bwetera okubeera wakafarna bima kunna bihi mushrikin tuwakanyiza ddala era nga twesambulira ddala byonna byetubadde tugatta katonda asaanye kusinga bwomu naye nga bamaze kulaba ku kibonerezo kale abantu batera kukkiriza ku ssaawa nvannyuma naye nga ate obukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekika ekyaboogerako atya mu ayedako فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون فلم يكن ينفعهم إيمانهم naye tekwalinga kubagasa okukkiriza kwabwe ku budde obufaanana ng'obwo nga Firaawo obukkiriza bwe bwe yakkiriza baabugoba tebabukkiriza tebabwanukula lamma ra'awu bwe baamala okulabako baasana ku busungu bwaffe n'ebibonerezo byaffe ne bakkiriza obukkiriza obw'ekika ekyo Allah agamba tebulimu mugaso era tebugasa nnyinibwo sunnata Allahi eyo nno y'enkola ya Allah nga bali bataaganyibwa mu bukkiriza bwabwe obw'ekiseera eky'oluvannyuma nga bamaze okulaba ku busungu bwa Allah y'enkola ya Allah tajja kukkiriza naawe anainenya ng'omaze okkakasa nti ssaawa tekyalina butiro okujjako okufa Allah subhanahu wa ta'ala agamba eyo enkola yange bwentyo ngobaganya obukkiriza bw'omuntu amaze okkakasa nti ebintu bimulemye obulamu bukoze ki amaze okuggwamu essuubi ly'obulamu Allah agamba
بسنة الله التي قد خلت في عباده ينكر يا الله ngabu yalinga emubaddu babayita okugedda era bwejja okusigala nga bwekyo bwefaanana obukkiriza obwekika ekyo bwekimpatira ng'omaze okuggwamu amaanyi n'obeera ng'okakasizza nti kati Allah yamaze okunkwatako n'abantu nga bakakasizza nti kati asigadde ku bwakatonda n'obeera ng'otandika okulaga mbu oli mukkiriza nnyo Allah agamba nti obukkiriza obwekika ekyo tebulina kye bugasa nnyinirwo wakasula hunaalika alkafirun awo nno we walira osiya abakafiiri mu kaseera akafaananira ddala ng'ako. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.